Mukaga katonyeze 3 lunako olwaleero kasita owulira ejjozala wabagikoona nga kweri jebaleko mwami Tamale Mirundi kale baba mukulika akalulu akalulu ati mweze kambabulire ensi yonna fa Abaganda tukikola bulungi nnyo bw'olabanga ekiswa kigenda kuggalira kifulumya bingazamba ebingazamba ziba nswanto entenjeru omusi w'enswa tukiyita kutta nswa atambula butambuzi kitegeeza kiki ekiri munda eyo kakati eggwanga lyammwe fe abatuula okulowooza litweraliikiriza ate kuba kasita taata ne maama kubulako agunjula abaana buli omu naakugamba nti gw'oli bawasa abaana bamwe boononeka kakati ensi yammwe bwenjitunuulira nenjikolako analysis opposition ne government bifaanagana lwaki ate nti opposition ye bwenyiize nekanyuka n'ekyapa ky'ettaka if they provoke you olina bapolotiyo n'ekyapa ky'ettaka n'okikanyuga baleese baffere baleese abataasoma waliwo ekitundu kyansanyudde nnyo chairman yawanguddeyo kabuzi kakati mu buto bwe yatambulanga ekyalo n'akimalako ne bamusiba waka ne bamutumba kabuzi kabeera ku mugwa era byakola byonna bya mbuzi ne feesi ye bw'ogitunulira eddiba ly'embuzi erisiiwuuse bazinya amazina oziniraani kubanza genda ne batunula nze njogerera nnyo mu bugero bwana walabyeko makanika tianyize ne mukazi we najjamu ebyuma mu mmotoka ye ebirungi makanika abba byuma mu mmotoka z'abalala ateeke mu yiye tabba muyamukama never because rudai toyinza gamba nti mukazi wo ng'alumu olubuto you will go to any elderly woman on the village ogenda wamulerwa kuba yalina experience kakati nze genda nemba tunuulira nenkola evaluation ab'enaalimu balowooza nti bajja kuleeta abeebafu abalambaala naye vadikiti esinga obukulu gye baali badde bagoberera why is it that the so-called rebel MPs in spite of their pressure and their rebel MPs why do they win every time sekikuba alina sente mmeka nakuba kabasi yagulako ente nagende Botswana naga nti ente azikuze bilioni 15 nebo zinonye gyeziri kabasi yabadde alangirira kalusu ataliyo ne bagula ente z'abannabwe ku ddondolo bazisobola bazinyonayo kiro did Hamman help her? Look what a man called Mbwatekamu. When you hear Mbwatekamu is a joker, Mbwatekamu moved from one constituency, went to another, defeated somebody there. How did Nsereko survive? Mwete movie man, Muganda wa Bubi Wine, chairman, abadatambula n'abasirikale. Ngati bagala Nsereka je agwe. Kuba Rwanda yabwa speaker. How did Nsereko win? How come that Uhuru yazenga independent ya wangu dina amajiji balondera kusuku kundega muwa Uhuru ono wangu iwasendo Salim ne mwaga yazenga independent yazenga inare yabade kadi yenare let me cross check and find out yabade kadi yenare na ye Uhuru gundi ya mugamba kusansa nti mwe muli nkonwa nenyakana muli nkonwa why tibalowooza katugobe naddo tituleete kiwanda kati guli makanika abba ebyuma mu mmotoka yo you die in an accident. That's very important. Tikakati ngenda nentunuulira Museveni is a human being, lakini a human being being a leader lwakuba musajja mukulu naye sooka tutunuulire okuva e Kampala okuyingira Mutukula ayinawo bemupizi bameka ab'enaalimu nti atudde ku mukolo ekidaala kirimu bakansala ababe
ajja kusanga babumyufu ate batandika obbakwata bakwatira ku mugolo temukeza bukufiira hapana nedda kava balagiko okuva e Kampala okutuuka e Jinja ayinawo bameka mu Luweero swept kyobulanzi bino byempulya ebyabasempijja kati mufaanagana nti nabano baleese bafu nabano baagala bafu era nze kwensekerera eggwanga lyammwe eggwanga lyammwe temusobola kukola East African Community nze mpulya pulezidenti yajogerako nnyo ffe bwe tunaaviira mu kavuyo kano ng'amawanga gatuyiseeko amawanga amalala gatunulira tegatulaba nti kuba n'ababaka be mutwala mu East African Legislative Assembly eyala era nabo mudda mu consensus si kabiriiti. How can you explain this situation? The Secretary General eyasooka owa East African Community aliwa na Rotinga. He would be eyeing for a continental job. Lwaki Speaker Ziwa aliwa na Rotinga. Ebadde esimbyo. Lwaki ono simanyi Kideyo simanyi ani omuvubuka aliwa na Rotinga. The intention of a regional organization is to enable you to eye a continental and an international. This would be recruited in the Ministry of Foreign Affairs. Temuchirimu. Kuba n'embasi muzagala mu kuzibbira mu bakola wano ekibiina ekitunda embasi za Uganda ebweru batunda butunzi aminize yagula. Kakati mumuddira ebyuma mubijja mu mmotoka mumuli makanika ajjamu ebyuma. Tikati Kenya yebwe batunuulira. Kenya kati buli kintu kyonna ekiteesa bwomu. We want direct trade with the USA. We want direct mumubaswaza era ne mu Kenya yali agisudde ngaleeta bataasoma abasajja bakikola nnyo sisobola kuwasa looya abo baba bampaka nnyo sisobola kuwasa dokita nti ayagala nze bwe nkusanga mu bbaala ekiro saawa 5 nenkubuuza nti why are you here mukazi wana akugula ayinza okugana sikuwola ssente ate gwe oyina akugambako yaligambye hayo ntya yes gutuyina kugambako kati gubeera n'ebifeera byo beera n'omukazi atagambako ulabe oba life enakyuka naye gwe bagambako kubanga wagamba yes oli arrogant on family matters yes naye ebirala byonna no kakati nalala byoyo mukwano gwe nga nyina akaaba mbw ali kubakadde ye nyina muto nga semugobanga ali kubakadde wali olabyeko emmotoka empya gye bayigiramu okuvuga emmotoka mukwano gwange yanswazizaamu atya kababiriga eyabiriga ajja babiriga era nze omwana wali mugambye nti naye kikutwala ku jjajjawo kiki wali olabye ejjambiya gye bawagala ku jjinja epya obwogi buva ku nkadde wali olabye emmotoka empya gye bayigiramu okuvuga mmotoka kasooka akankabula abo ajja bba kankabula ajja bba kutula obuligirigi omusajja nga mwana wa mulwanyi nze ndi veterani oba nze mundu yange tenadda kugombolola eyeye ebedda kugombolola eyedde kugombola mu kyemugamba naye naleka bano ba spice bakiba obwo bufera kasaba nga azanya amacha boxinga gundi omanyi abamacha babokisa bateekako gloves bw'abanga azanya amacha abo abakadde banyamba naye kati yavudde ku naalongo era naalontinga omulala oyo namutuuma abiriga ajja babiriga nnyo abiriga mwana wa mulwanyi nze kennyini oyo mwana wa mulwanyi nange bwe ndali nabadde ndi awo ng'atampita ku mukolo gwa birthday ate ku mulala temugamba naye musajja byabusirusiru ontuteri waddoni atakati ndi nuwo oyo mwana wa mulwanyi ddala ajja babiriga ne mu studio mbunyina akaaba okaaba ki nyina yakabye abantu bagenda wakojja kimbo wakunoonyeza abaana baabwe eddagala abantu abaana babaza mu kyogero kubanyiga owasaza kimungo odda mu kuwoloma ombulire ki yakutte anywa enjaga aginywa omwasa essasi manyi temuwulira n'omuwala ayimba nti I'll try to love again but I know the first cut is the deepest boyfriend we kitabu yamusanga enjoka namukubesasi kukubesasi ng'onywa enjaga kuula abantu obabbe oyo n'erinnya lyange nti obba nga tonywedde enjaga anti ebyo byenkuba naye
atakutte ababiriga obubirizi mumwesombera ajjabba kutula ajjabba kutula obubirigi nawe bwoto bwali mu buto ati kakati gwe kakati emmotoka empya wali oganireko nti mu driving school abayiga okuvuga empya bayigira ku mpya abayiga okuvuga emmotoka biba byekulula kati bwana abatagenze mama cha federation nakuletera abazukulu gwe kasooka wala bulenka ddayiga okuvuga emmotoka wana agulira empya zino tatya zitomeza nizo nkubira simu mwana wa kissing we have seen your son kissing has he kissed a goat that news to me what are you telling me has he stolen anything is he a con man is he a homosexual yes KABABIRIGE anti abakadde beba munonya mwe namugambe wanswaziza gogwe mazima kakati mumugera ne mugamba abantu bagamba mbo ntagali oyo mukazi bwaba sibifana ebyo bimulunyiriza ani yali suze naye kumwa abasajja mumbolire awaniko omukono natagamba ndio yatomerwe endiga natakuba simu ani asula naye munju natakuba simu amumbolire bonna bakuba West Africa kugamba if you want to eat a toad, eat a juicy and a fatty one. This one is juicy. Ntagalita ine kyeyakoze. Abantu bonna baganze nange ne mulabako. Ekyo ekyamukemye kikemeka. Kati Judith ali katale bwatyo. Aliwa. Anti bamunonya olunonyi. Oyo kakati era kyobulamu abaddugavu. Oyo singa kati ali mu Hollywood. Bamunonya okuzanya films. Lewinzike yakuba gundi ekiko Clinton era bwe bamutunulia walaba mukagundi omukazi okunoba kujerega ngolese fefe beke gali gali tayomba musinga nayayomba kumujerega olete ekibibibi eyo mane mbeyeke eri bauni begali olabe eri ebyo zembabuli anti on a serious note your country is doomed. Because both sides believe in psychophants. They fear an illiterate man who wants to marry a submissive woman. You cannot develop. Musajja wandike kitabate musoma. Musajja wandike kitabate the Singapore story. Yakanti at that time Singapore yafunye independence. Bali kuleve mune Kenya na Uganda. Naganti na ye. He tried to look for educated people. Yagenda nge Harvard. Nafunamo bajitabatiya sabbatical leave ngagenda Harvard oyikuwaniriyo yagamba nti for us as we are training money power to get competent people to run the government in Kenya we are assassinating educated people we are looking for in Uganda we was assassinating people at your body. That's why Singapore is above them. Leadership, the moment you get bad leaders nti mwesanyusa ng'abantu nze kabuzi ngaddala kabuzi mwesanyukirani kakati mukyammwe democracy yennyini but what's the impact? What's your impact? Kakati nze mbabuulira nti there is a story, very big story kyova laba nti nzamwe eriski teeka ate abantu bannemwa. One of the reasons why I took my children to study psychology, nagenda mu America. You cannot be a poor man if you did psychology, because everything is psychological. Era abasoma psychology buli gundi yonna bajinyonyola. Why should a man kill his wife and children naye ne yetta nti aba abaagala nnyo tayagala babonebone nga ate ye yafudde. Kakati gwate ku side endala you believe nti omusajja mutemu. Nabagamba recent nti tulina kitira the Stockholm syndrome nti you were used to bad treatment. Omusajja ali mu University Council tawunyirwa ku ivumbi aliramu emmere nakuba n'ennoga nti munyongere supu nenga wali yagala kudduka akawo akafulumayo ye yakamanyira dda ababodaboda abo iyo lijiweta bwati n'ogwevemba bigane kusabala ayimirira alimu entengereze abasima ebinnya bya kabuli fuuti anabasima amazi bekibagalira ate bannabwe bajja ne babasimayo. Once you are used to bad life, it becomes part and part of you. Yes,
once you are used psychologically. Kakati nze mu Uganda mulimu omusajja tamanyiddwa is the professor of psychology, is the psychologist of the president. That man is highly intelligent and has helped this country. Nze mu watching ba mafia abo bali badde very dangerous singa oyo professor teyabalimu. Ne professor yabagamba, you have made a very grave mistake by underestimating that man. That man is flamboyant, is arrogant, is intelligent. Ajabba kubaba malewo 5 years ago. Professor yabagamba ngo buvuka bunumba. Yabaga that man is flamboyant, is arrogant, is a genius, and he doesn't want money. Nzagala nesi tozimpira mutoyi because I've been a psychologist. Omuntu eyekolera yeke yezimba yeke yasetaka batugamba mu political science nti a self-made person is usually arrogant and he lacks spare parts because he does not attribute his success to anybody. Zisine chenjagala munsi. I've achieved more than I've achieved. That's why we are sent emirimu ya government bichitonda bayo. Ebito byinkwatira. Bango bamuga mu State House. Kanagise nanko bananyono na bichi. Nayenga ekiriwo nalimba inako information nti batira abantu mu malwaliro ne batunda organs. Nga nabali codinga dda. Kati bone baga nti mukube tumuono nti naye kyansanyudde abantu bali musanvu kulubya nekanagise kwebali. Kulubya ajja kutemba ennyonyi. Yeba mutwala kukavalinga nti badiranga ebintu bino mu mawulire kanagisi bamuyina. The UN after investigations came out with the startling evidence. 3,000 Ugandans were killed, taken to India, killed, and their organs extracted for export. 2,000. Neaba parliament basinkanya ba ministry ya health, it was not raised. Ndabi abamonitanga batuwandikira kanibas njaga mbu UN eje ku njaga. Why don't you write about it bali involved? 2,000 abana bamwe batwalanga ebweru. And the UN has written to the president teyisene mu foreign affairs yawandikira president ne muwamanya musanvu most wanted. Wali waduka mbu ayagala bwa minister naba nibwe bagenda kutwalira. It is up to Museveni. If you appoint CM minister bagenda kutwala unjise government 7 people. A list did not go through foreign affairs. A list was taken to the president and has been greeting them. So far yakaguriringa nga basatu. Buvayo bonna bukankano manye pampa bazitunda ntebe. Bugenda ne pampa buti.